The rain is very heavy here in Kampala, Uganda. This time the reporter is gone. Kampala is not for the weak. Kitokota eyo Kampala yaffe enkuba munnange etonyamu kati ninolaba nga buli kimu kyefudde essaawa ya kakati awo we tuli kaneyongera okuba nga nkutwaliza era nga nkwongera ebigenda mu abalina ddagiro ne mutwala bifaananyi Akiranijjawo kati maze okukirana zikire zikidde kase zikira bwe ezikidde happening now at Wampewo, Jinja Road. ono naye agatidde kati ayambuse agidde Makambwe Kubaho kubanga tukutuusaako amawulire gonna nga we gatambula era nga we gali olunaku olwaleero Winnie Nuwaji acelebratinga amazaalibwa ga muwala we Mirembe Whitney era nga agambye nti essanyu lyalina bambi lyamwoki wa gonja okulaba nga omwana we essaawa ya kakati akuze okutuuka wali yembu yandibaddewo atya singa omwana ono tali mu bulamu naffe tumwagaliza amazaalibwa amalungi wano wetole kyaddaaki olunaku olwaleero taata Tina eyatta Martin aleeteddwa mu kkooti era nga ab'eŋŋanda n'emikwano gya Martin beeyeeyo wali mu kkooti Matuga okulaba nga we binaatambula. Jjukira olunaku olwaleero baba bamusomera tebamukkiriza kubanga yeewozaako bamuleeta ne bamusomera kubanga guno omusango munene nnyo. Tugendeko ku nsonga za Chicken ne taata we. Wano agambye nti Chicken taata we amwagala era taata akimanyi nti ye taata wa Chicken. Wabula agambye nti waliwo statement taata gy'akoze nti naye obuzibu Chicken tamuwadde budde kutegeera taata kyabadde agamba nti yandibanga y'ensonga lwaki taata yazaalukuka Chicken. Namba emu mu bigambo byonna by'ayogedde ayina statement gy'akoze lwakuba Chicken tamuganyizza kumalayo naye nze njiwulidde lwakuba simanyi kusala wano video. Namba emu ateekwa kubanga kino ekintu ky'ayogedde kye kimu kyaya Chicken. Namba emu akoze statement n'agamba
Katonda yazikiriza omulembe mulamba. Kati Chicken n'abaako byayingizaawo awo. Kati tamazeeyo. Naye nga nze ndabye ng'ekyo ekintu kye kikyayoona omusajja omwana we. Naye nga nambeemu ekituufu ye Chicken gw'omuzaala akufaanana ebyaddala. Akufaanana ebyaddala. Naye bannange nambeemu ayogedde n'agamba Katonda yazikiriza omulembe mulamba. Chicken n'abaako byayingizaayo awo tamazeeyo. Katonda yazikiriza omulembe mulamba Lwabisiyaga. Nambeemu bw'abadde agenda Lwabisiyaga Katonda yazikiriza omulembe mulamba n'abakuba ettose eryokya. Bonna ne bafa ne baggwaawo. Lwabisiyaga n'abakuba ettoosi nga gwerikwatako taddangulu ne bafa ne baggwaawo Lwabisiyaga. Nambeemu akoze statement eyo nze ngifunya bulungi nnyo. Ayinza okuba nga mubimuviirako okukyawa omwana ono n'akyawa ne waalinnye ebisiyaga biri mu kisooka. We litaba mu kisooka biri mu kyakubiri. Ate n'ekirala ono omusajja yeewa ekitiibwa. Musajja yeewa ekitiibwa olabira ddala ng'ekintu ekyo akyogerako naye nga kimuluma. Alabira ddala ng'omwana we gwazaala okukwatibwa mu butambi nga yeebase ne musajja munne awulira nga aswadde aweddewo. Kati waakiri agamba waakiri mwegaana n'embeera awo ng'ensi tekakasa oba nze amuzaala. Nze nkubuulira ne DNA ayinza obutagikuwa. Nze nkubuulira alabira ddala ng'omuswaza naye nambeemu ye Chicken wuwo. Era bw'oba osobola komawo ozanye paati yo nga taata oyo omwana osanga osobola omubuulirira n'ava ku mize. Bw'aba emize gyo si bw'aba agirina ave ku mize. Osobola okwogera naye taata n'omwana wo ow'obulenzi father and son. Musobola okutuula ne mwogera n'ava ku mize egyo. Muyambeko nga gwe taata, muyambeko fayini tewabeerawo ng'akula ebyo tubireke. Muyambeko nga taata ye Chicken wuwo. Eza DNA mugenda kwokya za bwereere. Wuwo Chicken akufaanana nambeemu n'eddoboozi mufaanaganamuko. Ate era Chicken nga bw'agambye nze siina sayidi. Chicken mugezi, ekituufu mugezi yeetaaga kuyambako kumulaga kkubo ttuufu kuba ekyaddala ali ku kyattaka. Mugezi mu kunoonya ssente mulalamu. Naye alabika nambeemu atamu olupanka n'obulamu bwe bwonna. Baba abadde balya ssente za bwereere naye abagenda okulya eza Chicken bagenda kufuuwa n'oluwa. Nambeemu Chicken gw'omuzaala. Naye Chicken olabika olina byokola ebikutamya taatawo okubanga ne mu bantu tayagala na kukiwulira nti gw'omuzaala. Olaba ne statement zaakola tagusa tagamba nti si nze nkuzaala wabula tayogera nti nze nkuzaala wabula awulira ayagala ensi ebeera awo. Waakiri ng'obutambi obuba bufulumye ng'ovuga empanka nga tebakakasa nti ono ye taatawo. Ateekwa kuba atamu olupanka n'obulamu bwe bwonna. Chicken taatawo atamu olupanka n'obulamu bwe bwonna. Naye nga nambeemu tukkirize tugaane. Yosan. Tugendeko ku nsonga endala ezitambula era ezigenda mu maaso n'eno mu ggwanga mu Uganda. Jjukira twakava mu kalulu yadde tewanayitayo myezi mingi. Akalulu kaliwo wano eno ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi ogwa January. Twakayisaako just omwezi gumu n'ennaku ezigwamu. Onayina point gy'ayogedde naye nga point eno erimu eggumba alinga yeemulugunya oba oliyawo atunuulidde ebigenda mu maaso n'ebimusobera. Olunaku olwaleero abasajja batuuzizza press conference naye nga balina kuzanyira ku muntu gw'Abannayuganda era nga bo baba feedingamu tulina okwetaba mu kalulu ka chairman LC1 naye nga n'akalulu akakulu mission enkulu ketwalwanirira akassa Bannayuganda akasibisizza Baganda baffe mu kkomera tetukyakalina mu control baakabba. Naye olw'okuba kati politics kuzanyira ku muntu gw'Abannayuganda bakibafiidizeemu nti tulina okwetaba mu kalulu ka LC1 kubanga LC1 we bajja ne bakwata Baganda baffe bayitiramu LC1 ne zibatwala bano gye babeera nga ddi Jwendu yali ejeze neeyita ku LC1 ne Bannayuganda nze mbabuulira ebyaddala tetugenda kusobola kujjako Museveni nga tukyakkiririza mu politics. Kubanga politics kuzanyira ku muntu gw'Abannayuganda statement ekoleddwa kati bonna
bavudde ku kyakalulu k'eggwanga fena twagamba fe ebyabeebe mpita ebitukwatako ebyabakansa tebitukwatako ebyabante kati babatutte ne ku level ya LC1 bakibataddemu babajje kutunuulira okubanja akalulu kati bataddewo slogan nti okabanja tekalina komo kati buli munnauganda waali alina ekyo mutwe tyokabanja tekalina komo naye bannayuganda muli basiru banange muli basiru twavumanga bawagira NRM naye ate fenna bannayuganda tufaanagana ab'NRM twabavumiranga bwerere banange ab'NRM I'm sorry kitwabavumanga nga tulaba tugaki ekibawagiza NRM naye ndabye ne banno basiru politics kuzanyira ku mutwe gw'abantu nti kati babataddemu bonna bavudde ku kye kugamba nti no tulina okubanyagwa bona obwongo bugenze ku LC1 fe abagambanga mbwe ebyempita ebitukwatako ebyabantu tebitukwatako kati tuvudde ku level y'okuba nti batubaka akalulu ka president kati tugenda kulwanira mukana aka LC1 namwe tusobola okubalabisa kati tuli mu byakulabisa tetuli ku byakununula ggwanga awula bannayuganda mukama atusaasire omulamu gw'akalulu olwaleero gubadde gwakuzanyira ku bannayuganda tewali nayogedde ku bulamu bwa president teri ayogedde na president ali mbulamu ki yadde okumwogerako mbwoba ali mbulamu ki oba ali mbulamu ki politics mazi era bakyakkiriza mu politics mbasaaside Politikawo tugendeko mu nsonga endala era nazo zeefuzi naddala zigenda mu maaso America Iran ensonga zino zikutte nnyo wansi ne waggulu naye nagezaako okutulambululira n'okututegeeza jjukira bagamba Iran yakombye ku pasi ne bagamba tebajja kuwanika America naye gamba musaaga naffe tetupowa kati ani bibe America ng'emaze okukwata omukulembeze gwe bayita Maduro Museveni yavaayo n'agamba Abamerika abo mu bbanga bamaanyi nnyo naye wano ku ttaka olowooza eyo statement yali ategeeza ki yali agigambamu abaddugavu bw'olowooza Amerika ng'erumbye Iran nga bamaze okutta Ayatollah Khamenei Museveni n'avaayo n'agamba Abafirika tulina okwetegekera embeera eyo olowooza Museveni lwaki afuluma mu statement ezifaanaganako bwe zityo akimanyi mu bibalo by'abali abasajja ne bye baagala takyalimu osegedde takyali mu kibalo kyabwe akimanyi bulungi owulira agamba tulina okwetegekera embeera eyo gwolowooza yabadde akyogera nga Pan-Africanist oba ng'omuntu ayagala Abafirika akyogera bw'atyo naye ayogera ku ye nga ye yekka osegedde kati bano badikiteeta kamba kunnyonnyoleko bagenda ne beeteeka mu position eziraga nti bo baagala nnyo Afirika era ne bakulowoozesa nti abazungu be babafudde badikiteeta baali badde bantu balungi nnyo bakulembeze balungi naye tutandika okudda mu bino ebitone nnyo ebitaliimu bazungu sisuubira nti omuzungu ayinza okujja n'agamba sanyusaako balugwala abakyoli baleke owulira omuzungu si yajja n'agamba nti ensi yo gyawule abantu babeere mu kulwanagana mawanga n'amawanga divide obaluulinge ng'ate mukimanyidde ddala nti Omufirika ekiviirako Omufirika omubonyaabonya kubeera divided buli we tutabeera kimu tewaliiwo kalungi kasobola vva mu ffe nga tetuli kimu buli we tubeera nga tulwanagana ffekka na ffekka tewaliiwo kalungi kagenda vva mu ffe biki ebisobola okujjawo ffe okutandika okulwanagana tutandika obitunulako akatono ke tuyina katukagabane ffenna buli omu akafuneko buli omu aganyulwe mu katono ke tuyina tusooke tubeere kimu naye ojja kwekanga ensi nga Uganda Museveni apromotinga bakyoli kuwala n'abatoolo apromotinga Banyankole kuwala n'Abaganda Basoga kuwala n'Abagundi yasobola obbafuga kyokka n'ayimirira n'agamba ndinze ndi Pan-Africanist era bwe wabeera wazza omukuba mbufe mboliye mulabe yesi enemy naye nga omuzungu ate yeeyambisa kwawukana kwaffe kwe yeeyambisa okubaako ne byatutwalako ebyaffe ani ateekawo enjawukana mu ffe njagala otunuulira omusajja gwe bayita Gaddafi mu ggwanga Libya mulimu bayindiginansi Libyanizi abaddugavu
Gaddafi yabamma obutuuze mu nsi, yabamma equal rights mu nsi. Owulira omaze okumma baddugavu obutuuze mu nsi yo, kyokka ojja oyimirira otugamba oli Pan-Africanist oba olimba. Waliwo okusoomoozebwa okutono kw'olina osooka okutereeza, olyoka oyimirire okutereeza ekizibu ekinene. Kuno kutono nnyo. Teekawo equal rights. Ng'oli waba anoonya omulimu tafaayo oba wa ggwanga ki azironga azimu Nalibian ajja kugufuna. Osigidde naye ab'Ebbengazi baakaayananga ng'abeewalala be bakola ki? Olwedde gwe kennyini otaddewo enjawukana mu ggwe. Kati osuubira ensi kutereera ki nga mulabewo agenda yita mu njawukana ezo. Ate otuuka akaseera ng'abakulwanyisa bwe baba b'amaanyi nnyo. Owunziko ogenze mu bazungu. Naye nga bano abakulwanyisa balina ebizibu byabwe byogaanyo bbawa. Tubanja amataka gaffe Museveni agabbye gonna. Agaanyo bituwa. Kyokka ayagala okufuga senga twali tukyusa obuyinza nga bukyuka mu nkola nga sisitimu eri ekyusa obuyinza. Ojja gamba kambonaabona emyaka 10 oba emyaka 15. Omusajja ajja mmala agende teni tutereeze oba osanga ajja kugira mu feva zaffe. Naye aliko ayagala okufuga ngaki kitegeeza gwe bafudde omuddu ogenda kufuuka muddu mpaka nga naakufudde omuddu aleeta mutabani ne mutabani naye aleya akufuula omuddu. Kitegeeza ki? Ogenda kukkiriza kubonaabona mpaka ojja tuuka ogamba owaayi katusooke tubyonoone binaatereera. Tosobola kugogola mwala oba mu luzzi nga tosose kutabangula mazzi. Osegedde kaakati oddukira eri naawe. Kyokka era ne bano amaanyi gye bagajja agakufuga. Osegedde ogenda obbawulira oyo bazungu be bamulimu, bazungu be bamulimu. Naye nga ye yennyini bazungu be bamubaddemu. Entalo zonna zalwana za bazungu. Kyokka ziwakula ku baddugavu banne. Kyokka yakulaga ye si mulabe. Buli wotandika okumubuulira ku kulemwa kwe nti owaayo eggwanga lyaffe eggwanga nga terikulaakulana akusongera eri. Naye ng'ate ebikulaakulanye eggwanga be bano okutta Anita Amongi bali mu kusaanyawo busaanya buli kimu. Okutta obuwumbi 5 buwadde ba YouTuber awo ovuddewo. Okutta bilioni 30 ziwadde bayimbi ng'eri Kalamojja abantu bafanjala. Abantu bakwata emaali amabaati g'Abakalamojja ne bagabba. Tetuwulira nga yo keesi nti ono ali mu kkomera babba amabaati. Ebyo byakomaawo. Bw'otunuulira biki ebisiraanye eggwanga bw'otandika obyogerako abakulu abo bakusongera eri. Bakusongera ku bana ababagambako nti waayo ebintu ebyo nga bikyamu lwaki tebitereera. Osegedde badikiteeta nze tombuulira. Kati ogenda lwanyisa otya omuzungu ng'olina wano mulabe wo ali wano. Kuba omuzungu ali wala onookunukkiriza okwata oli oweri owala ng'onaakufumita ekiso. Muli basiru. Tulina okusooka okweggyako obusajja buno bwe tuba tunaabaako ne wetulaga. Abantu amawanga mangi nga gafugibwa abasajja Abamerika bali involved. Naye nga amawanga ago gali bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Ffe tuli mu kubonaabona abaddugavu. Abantu ba mastermind b'okubonaabona kwaffe ate basonga eri bali be babonaabona. Gundi gwe tubiraba. Waliwo ebintu bye tutunuulira ne tugamba bino bibyo. Osegedde y'ensonga lwaki tulina kulwana mpaka. Osegedde tujja kulwana mpaka bwe tunaafuna eddembe lyaffe. Tetugenda kukkiriza kubeera baddu tebakulimba. Webale kubanga weekuumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.